Twabagamba wano timujja kukkiriza mpola mpola mujja kutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ye president w'abantu ate munange bannansi gwe balonda, bannansi gwe batunuulidde kubanga gwe balinamu essuubi lyabwe. Olaba n'omumpembe wa kuno omwana wa Ssaabalwanyi atandise okkikkiriza n'okkifiiringa nti ddala ddala bannayuganda neesibako babwereere. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga omulonde. Nenga Muhoozi lw'okitegeera nga tubadde tukulemeddeko ebbanga ddene ng'obadde towulira yani yakubuulira ku kansolinze n'otandika okuwulira nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga. Bino bibadde bipya gy'oli. Twabagamba dda nti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kano katandise teekajja bbalika kye kimu ate era mujja kutegeera mpola mpola. N'abadde beefuula batategeera mujja kujja mpola mpola mutegeere Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, president w'abantu yaani. Tugenda bategeeza muyinza okulwawo okutegeera ne bwe tutambulira mpola mpola mujja kuba mutegedde anti obukulembeze tebabukaka bukasi ku bantu. Abantu be balina okusalawo ne beerondera oyo omutuufu gwe baba beetaaze okulonda oba omutuufu gwe baba beetaaga abatwala emmaaso. Ne bwe tunaalaba Muhoozi nga talina maaso gy'ajja otutwala okuggyako otusuula obusuuzi naffe tewali agenda kumwaniriza. Naye kaatandise okitegeera nti eggwanga limulemye, bannayuganda baagala bukulembeze bwabwe, bannayuganda balina pulezidenti gwe baalonda n'akkiriza nti tagenda kuddamu kwesiba ku bannansi era tugamba weewaawo. Bino bwe bye balemye okukola naye nammwe mutambulira mu kutya mulaba ng'okuswala mukukooye bannange. Anti omukulembeze pulezidenti w'abantu mulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine taata yagenda okuba commander armed forces. Museveni ne Muhoozi mujja kukkiriza mpola mpola. Bino tubibagambanga by the way buli olukya bannayuganda ne babategeeza nti bannange abantu babakooye, bannange muwumuleeko, bannange muve ku bannansi ne mulemerako ne mwefuula nti temwagala kumanya, temwagala kuwulira, temwagala bannayuganda batambule. Naye kaakati mutandise okukkiriza akaliro mukawulira, mujja kukawulira mpola mpola. Omwana ne kitaawe bamaze okukkiriza mu pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulonde nti ye pulezidenti ow'e Uganda ate addako. Bano baayidde dda tebalina kye bagamba. Gwe munnayuganda olaba Muhoozi atuuza empale n'awanikira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'avaayo ku mawulire n'ategeeza nti ddala ddala akkiriza omulonde ye pulezidenti w'eggwanga, ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Buwanguzi nno bw'amaanyi eno mugire musibe, gwe ne kitaawo mugire musibe ng'obudde bukyali ate mugenda kugamba kyeggwanga. Temulina kye mugenda kugamba ggwanga okuggyako okusiba ne muviire bannansi ne beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Mubbye katusuubire ebiweddewo era n'abawagizi bamwe batandise okkikkiriza n'okkitegeera nti ddala ddala temukyalina kye muzzaako. Maama twabibagamba bino nti mujja kakasa mpola mpola, mujja kwezuulira mwekka kati mutandise okuzuula. Lwe mukiraba nti ono ye mulonde ye eggwanga gwe lyasiima. Nze abawagira Muhoozi mbasekeredde mukyalina ennaku nnyingi n'ebizibu. Kati Muhoozi omuwagirako ki? Agenda kukugasa ki? Nga naye yennyini takyegasa, takyesobola, takyalina kiddako. Gw'oddeyo oleka ne Muhoozi n'omukazi yawasa muganda wa kitaawe. Bannange sigenda kwogera nnyo byama naye kasita bakkiriza taata n'omwana bo bamaze okuwanika. Bagambye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the true elected president of Uganda, tebalina kye bamugambako okuggyako okumuleka n'atambuza obulamu era n'atambuza eggwanga n'alitwala mu maaso. Bambi mwebale kukkiriza. Omanyi omuntu bw'akkirizayo nga neera mumwebazaako. Ze mbeebaziza ng'obudde bukyali. Mwebale kukkiriza kuba mbadde mwampaka nga tubeekubyeko mukkirize naye olaba mukkiriza. Anyway, President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eggwanga gwe litunuulidde. Ebala tetwagala kumanya nnyo, temutusumbuwa, tetukyalina budde bwammwe, tetukyalina galeekaana nammwe. Mukwate ebyammwe budde nga bukyali mugende nko bannayuganda banaatera ofuuka ennumba. No, mwe bagamba wabavubuka. Ogamba otya?
kansubira oli bulungi abawagizi ba Muhoozi simanyi bameka naye abamu kuboogerera oyo omusajja omuvubuka bamuyita muvubuka no mayi bagamba wabavubuka naye ate si muvubuka naye Muhoozi kyonna kyali bavuddeyo ne bagamba nti bagenda Luweero Bobi Wine gye yabaddeko emabega tubuuza poliisi terror threats zikyaliwo oba teziriwo bagenda kuba enkuŋŋaano oba nedda Felix Kulaije ke kaseera oveeyo oba okulabula mulabe n'engeri gye mutangira bano bavuuka ba Muhoozi abakulemberwa Muhoozi ne banne nga ba Frank Gashumba okulaba nga tebagenda Luweero kuba bayinza okukubibwa bbomu tuwanye ekitiibwa enkola gye muteeka gye mukwasa amateeka tubawanye ekitiibwa tukiza mu bigambo bye mwogera terror threats nyingi muzimufunye reports muzifunye nti akabaate kayinza okugwawo temubakkiriza kugenda naye omanyi osobola okuzanyira ku bantu naye waliwo otuukanga gw'oswala buswazi kye nali njogerako nti selective application of the law yesinga okuswaza abakulu ba NRM Mwami Museveni ne banne kati Felix Kulaije police bonna basirifu nga Frank Gashumba bonna bolekera Luweero naye nno twabamanyiira bwe batyo bwe bali n'ebigwa mu kkowe eryo naye ngenda kwogera ku bintu bitono nnyo manyi I struggled na bubadde buzibu nnyo okumaliriza video ey'eddakiika 30 nga ndaba Frank Gashumba ng'ayogera naye okusobola okumwanukula obulungi njiwadde akadde ne muwuliriza lwaki yo strugglinga kubanga bano abantu buli lwe boogera beekuntana ate baba tebakimanyi nti bali mu kwekuntana naye tubamanyidde nti enkola yaabwe ojjukira wano Muhoozi yagamba simanyika kwenza simulabangako simusisenkanangako saagala kumanya bimukwatako naye nkubidde Kagame okumubuuza oba ali Rwanda n'ogamba tuyagala kumanya bimukwatako tomumanyi tomusinkanangako ate okubidde Kagame okumubuuza oba ali Rwanda netugamba kikyamu ki mwawulira waneeno oyo era ow'ekisinde kya Muhoozi Andrew Mwenda yagamba atya simanyi Shiba simusinkanangako simanyi na nnyimba ze byonna naye ngamba Shiba Akiliza linga erinnya lyange tugamba mukubidde Akiliza linga erinnya lyange okwekuntana okuli awo tomumanyi byayimba tolina namba ate gw'okubidde twabamanyiira katuwulira Frank Gashumba guddewo nga bino byebintu byayogerako nti Bobi Wine bwe yali Luweero yayogera ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta abantu Luweero waliyo ekitta abantu Bobi Wine si yakireeta twalina almost abantu abasukka 50,000 egy'Abannayuganda egyafa mu lutalo lwaleeta Mwami Museveni mu nsiko osobe mu buyinza njagala okubuuza bonna obote batitokero twabayimirizanga abantu ne babatta ebitabo bya Mwami Museveni batulaze bantu bonna baze bawandiika ku bintu by'olutalo batulaze kye baakolanga n'abaani abatta abantu ekitta abantu kyaliko Luweero tekigenda kubeera kipya Bobi Wine ate yayogera tewali we bireetera kitta abantu naye twalabako ekitta abantu ng'akikulembedde eyasinga okukola obubi mu kalulu ak'ekinaana babba akalulu ka Ssemwogerere n'agamba babbi akalulu ka Ssemwogerere kangende mu nsiko nwane okulaba nga Ssemwogerere afuna obuwanguzi bwe naye omanye ekyatuukawo bwe yafuna obuyinza Ssemwogerere yagamba nedda kati oyo Frank Gashumba ekirala kyayogedde mbwe ebigambo bisiga obukyayi no ebigambo bya Bobi Wine byali tebisiga bukyayi waliwo omuntu asize obukyayi bamuyita Mwami Museveni obukyayi bwasize okulaba nga bannansi bakyaye eggwanga lyabwe buli asoma ayagala kufuluma kugenda Buwarabu kutetenkanya buli asoma omusanga akuba matatu omulala obulamu bwe nga yeekyayi obwo obukyayi tebwenkanika abantu bakyaye gavumenti yabo olw'obusosoze obukyayi Mwami Museveni bwasize mu bikolwa tebugeraageranyizibwa ekirala kyokoonyeeko buli muntu alina eddembe okuwagira ekibiina kyayagala eddembe lyaffe okuwagira betwagala oba bannayuganda okuwagira gwe baagala teririiwo eddembe lyatwalibwa dda Mwami Museveni nti essaawa zino twogera
Western Prince ali mukomera lwakuwagira bwayagala n'abalala abasibiddwa mu makomera. So bino statements za Frank Gashumba eziringanga katumuwa omuzindala ayogere ebigambo byasooka okwogera yeekuntana bujwanga mwerere bujwanga awedde emirimu. So tubasaba abaffe mufune omuntu abawabula. Manyi Frank Gashumba nakugamba ekintu kino ngenda kukiddamu. Kano ka message mukamusindikire. Frank Gashumba mukama wange soma ku bitabo, funa abawabuzi, olina kasente akatonotono, funa abaana makerere bakuwandiikire ebigambo by'ogenda okwogera ensengeka yaabyo na buli kimu. Naye ogenda n'ojja ne weeswaza. Bino si bye by'okkuba embeekuulo by'obeera ku ziredi ezimu n'oyogera ebintu ebitalina mulamwa. Kati bino ebintu ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta abantu twakirina mu Uganda. Bobi Wine si yakireeta. Okusiga obukyayi mwami Museveni abusize mu bikolwa. Buli muntu okuba n'eddembe okuwagira kyawagira ziredi ezimu n'oyogera ebintu ebitalina mulamwa. Kati bino ebintu ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta abantu twakirina mu Uganda. Bobi Wine si yakireeta. Okusiga obukyayi mwami Museveni abusize mu bikolwa. Buli muntu okuba n'eddembe okuwagira kyawagira ekyo mwakijjawo. Omuntu kasaba ng'agera opposition mwami Museveni tamwagala. Abasibiddwa ku mulembe gwa Besigye, abasibiddwa ku mulembe gwa Bobi Wine bonna tebakeerangako ne bayeekera gavumenti ya mwami Museveni just kulaga buwagizi eri Bobi Wine oba Besigye. Bagamba talina ddembe ku kikola ekyo ziredi ezimu n'oyogera ebintu ebitalina mulamwa. Kati Ukiriza mpola mpola mwenna abakuutira Muhoozi abagamba Muhoozi waffe mujja tegeera mpola mpola nti eggwanga liriko bannyiniryo era bannyiniryo baagala ggwanga lyabwe oba mu mbeera ki oba mbeera ki tetukyagala kumanya kwonna tetukyagala excuse yonna twetaaga ggwanga baganda baffe Uganda yaffe gye twetaaga ate nga tewali agenda tukomya mukono tewali agenda tulemesa tugenda kweddiza eggwanga lyaffe mu mbeera yonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bannayuganda munnange eggwanga lyetwetaaga abo bali ku byabwe banoonya byabwe beenoonyeza byabwe tebalina kye bagamba. Kati nno olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected president of Uganda ye ansa y'abannayuganda bano nno bagenda bakkiriza mpola bagenda kugenda bategeera bannansi bye balina ansa esembayo ku ggwanga lyabwe era eggwanga lyaffe omukulembeze waffe nga tuliziza mu mikono emituufu tugenda kuba banunuzi tugenda kununula eggwanga. Bannayuganda tubasuubiza mugenda kunyumirwa Uganda yonna gy'oli mu kaseera ak'okununula eggwanga mwenna mugenda komawa ewaka tununule eggwanga lyaffe tufune ekyo ekituufu bulijjo kye tulwanirira tufune ekyo ekituufu bannayuganda bulijjo kye bakaabira okulaba nga eggwanga lyabwe lidda mu mikono gy'abantu abatuufu abantu abo abatuufu abatuula ne bateesaganya n'eggwanga ne libeera ekyokuddamu era Uganda yaffe n'eba ansa esembayo. Bannaffe tweyagala naye kakati munnange bulijjo oyita ne babavuma mwe abalina pulezidenti amazeeko emyaka 4 mwe abatasobola kujjako pulezidenti mwe pulezidenti yabalemerako muzungira waffe kale ebintu ng'ebyo oluusi bambi bitumalamu amaanyi bituleetera ennyiike bituleetera okutya bitulumya emitima naye ne tusigala nga twegumyagumya tugamba one day one time naffe Mukama ajja tuwulira atuyimuse atuwa amaanyi tuwanika amaloboozi gaffe twerwaneko ate era twenunule. So kyetunuulidde ekyo kyokka ku lwa Uganda yaffe okutambulira awamu ku lw'eggwanga lyaffe osigala nga litambula. Lwaki tetugamba nti Mukama gw'oba otukulembera mu lugendo luno bannansi bangi nga weewaawo bafiiriddemu obulamu bwabwe ate siti Mukama n'otuwayo chance y'essanyu weewaawo baganda baffe bagendedde mu struggle eno era ekyo tukimanyi kituli ku mitima gyaffe naye tutusaba Mukama atuweeyo essanyu limu atuggyeko oyo omulabe eyabaviirako okuba nga atwala obulamu bwabwe weewaawo naffe Mukama
agenda kutwala obulamu bwaffe ffenna ku tuli bagenyi naye ate waliwo omuntu akuggyako obulamu nga nawe olaba kibadde tekyetaagisa so tebwabulwa mu kutuggyako obulamu bwaffe. Omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda, yagenda okulembera eggwanga ate era yagenda otwala bannayuganda mu maaso. Abalala tebalina kye batugamba, ebyabwe byaggwako, tebalina ne bagamba kwekwata ku bisubi n'ebisubi nabyo tebinywera kwegamba kakati munnayuganda yayina sse esembayo ku ggwanga lye.